bamaze babuzaako olwo ne basaba mu sharing kale njala mwenna bana Uganda bali mu kwetola esina ngoina Facebook account please twagala mu sharing information yenu gwe struggle erimu abantu bangi bakola emirimu egy'enjawulo goba tosobola kwogera kuwandiika ne share nayo nekulema kiba kitegeeza nti gwe mu struggle bwatusala nkiddamu bwoba tosobola kusharinga information yeno oba ogisanze ku mukutu kyo gisharinga ogiwaba kiba kitegeeza gwe mu struggle tunakyokozeemu kale kwata video eno gisharinge ku bantu 9 owe 10 giteke ku account yo ku Facebook oba ku page ogisharinga oteko title nti Lumbuye live gwe sirika postinga tambuza information ebisigadde bitulekere fe tujja kwogera bigabo kuba tuyogera mu lunaku alenga tulina gututidde kale mwenamba lamusizaako sharinga video eno nga tunatandika bwe malubala gido kusharinga njala mumpitira abantu bano wammanga anjala mumpitire bonna bakiise ba parliament y'eggwanga abagituddemu 15 plus bonna beetaga ku video kuno njala muntagingire ombaka wa Mityana municipality omukulu Zake Francis Butebi nkweteka ku video eno njala mumpitira ano mukyano go bayita Kinyamatama Kinyamatama nkweteka ku video eno njala muntagingire ko omukyala go bayita Wangadya boss wa Uganda Human Rights Commission nkweteka ku video eno nabagisi mufungize netaga ko polisi ya Uganda SFC iso ne SMY bakamba mu mwenna beetaga kuno yo seriti bahabalo tapasira mutano wa kale kyensete nzeze zanga bisibe nawo kwetaka kuno muhozi kanyirugaba njala mu mpitiro mukulembeze wa mu Bachagulanyi center muonna woli nkusaba otuleko kwanira kikanabeze naba 15 na information njala kuyisaawo njala mu tagingire omukulu Nyereko Muhammad naye abere ku video eno njala mu tagingire omukulu go bayita Macho Godfrey ombaka wa parliament ava bu CA municipality Macho Godfrey kwetaaga ne deputy speaker of parliament Godfrey ta ebwa obata ebwa nkwetaaga ku video no unambiro embaddamu mumpitira abantu bano wammanga deputy speaker of parliament Famasta ebwa abere ku video Macho Godfrey ngona ava bu CA nkwetaaga Nsereko Muhammad omukulembeza ngo mulwa Kyagulanyi Center mu kusaba ojje kwano Yoseri, Polisi, SFC, ISO, CMY, Uganda Human Rights Commission, Boss, Muchara Wangadya nkwetaaga, MP, ono, Muchara Gobaita Kinyamatama nkwetaaga kuno, MP wa Mityana municipality, mukulu Zake Francis Butebi nkwetaaga, neba parliamentary nze yali mzimwena, mbeta ko video eno, leka tugende maaso bulungi nnyo. Bwe malawo, lero sigenda bwa kalwozo, ngenda bwa kigula lugi. Nenga sina genda ku kigula lugi wadda akalwozo kansoke mpiseewo akalango kano kali kamu kokka then tulyoke tugende maaso ayina olupapula n'ekkalaamu njagala owulira akalango kano then tugende maaso mwenna abasuubira abaagala okutambula omukisa guno nga nze mbaleetera no diiru naye nzibasomera agezaako n'obuuza n'olaba ki ekigenda maaso okusinziira ku information gye mba nkuwadde kano akalango kaleero kagamba bwe kati the third annual gender based violence etandika ina kuzomwezi 29 etandika kuzomwezi 29 November 2024 mpaka nga enaku z'omwezi mu December 2024 omulamwa gender based violence and intersectionality nayo gwe gomulamwa yena ayagala okuwandiisa n'okubuuza ebigenda maaso osobola essaawa zino oba gye bujjako okuba nti ogenda kuba obuuza endagiro gye ngenda okuwa omusomo guno oba semina eno egenda kubeera mu kibuga Toronto airport egenda kubeera mu kibuga Toronto ekya Canada ku ndagiriro eno wansi ku ndagiriro wammanga ejja kubeera Toronto airport Marriott Hotel 9001 oba 901 Dixon Road, Toronto on M9W1J5. Byonna ebisingawo ojja kuba ku ssimu eno eya buyonjo eri kasalaba M6 479290340 ojja kuba osobola okubanga webuuza ku kigenda maaso ku musomo guno oba ku semina eno egenda okubeerayo omwaka ogujja mu gwanga erya Canada njaji postinga nga nvudde ku live kuno then tusobola okubanga mufuna chance eyo egenda mu seminar oba mu mbeera bwetu bwetambula kale namba gibasomedde njaji postinga ne ku posti zange nga nvudde ku video eyo tulyoke tugende ku video eyandeese olwaleero
Kale mbatumiddeko mwenna abanyumirwa akanyumira kana ak'ekigula rugi okwetoola ensi yonna kansubeti muri bulungi. Leero sibawadde kalowoozo katugende ku kigula rugi lwa kyalero. Ku makya ga leero mpositinzeyo akantu ku mikutu gyange egy'enjawulo akabadde mu luzungu. Ngenda simbako nyesira nkabanyonyole naye ng'ate nyongeddeko n'ekigula rugi kino olwaleero. Kale mu kigula rugi kyalero kino njagala kutumirako mwenna abakinyumirwa okwetoola ensi yonna bannayuganda era gye muli abasharinga information era abantu basobola ogifuna. Ngenda jijja mu lugero olugamba nti teweevumanga nsi nga tonnafa. Lwaki ngamba teweevuma nsi nga tonnafa? Abantu bangi mu nsi yonna okwetoola mu nsi balina ebizibu bingi nnyo ate nga tebifaanagana kubanga buli omu yatondebwa bubwe era yazaalibwa bubwe. Ate buli muntu asinkana ebizibu mu ngeri ye era n'asobola obivuunuka oba ne bibumwegga ekigo. Kale bwe ngamba nti teweevumanga nsi nga tonnafa njagala kutegeeza. Essaawa yonna mu kwevuma ensi nga naawe ositusa okola wandifuna omukisa Katonda naggumulako omukisa noba nga osobola okuyimuka okuva mu mbeera gy'olimu. Kyovula kugambye teweevumanga nsi nga tonnaba kufa olw'ensonga nti essaawa yonna obudde bwonna Katonda eyakutonda asobola okukyusa embeera yo noba nga akujja mu abo b'obadde olowooza nti wasebengerera mu ndowooza yo mu mbeera ze ez'obuntu ne mu bikolwa ebya bulijjo Katonda n'akukyusa. Teweevumanga nsi nga tonnafa. Lwaki njogera ebigambo ebyo? Tusimbudde bwe tuti. Gwe munnanga ali eyo njagala kuwaga abuwa. Gweoyinza okulowooza nti ensi nga bw'ogirawo eri si bw'eri. Buli muntu alina omukisa gwe ku nsi ate yazaalibwa nagwo. Naye wali okitegeddeko nti ewaba omukisa ebiseera ebisinga ate wabeerawo ebizibu? Wali okitegeddeko nti ewaba omukisa ebiseera ebisinga wabeerawo obuzibu? Nkikunnyonnyola kitegeere. Ebiseera ebisinga ewaba omukisa ate wabeerawo ebizibu. Ate era ebiseera ebisinga nti ebizibu ate era wabeerawo emikisa. Lwakuba nti abantu abasinga obungi tebakyekkaanyanga mu bufunze kankikunnyonnyole. Abantu bangi mu nsi muno buli muntu azaalibwa era abeera n'omukisa. Naye omukisa guno ebiseera ebisinga omuntu agukozesa bubi naye kanga gumuyiseeko. Ne wabeerawo oyo afuna omukisa n'agukozesa bulungi nnyo era n'aguggusa gye gulina okulaga. Ne wabeerawo oyo ye ng'ate buli kaseera aba n'ebizibu naye ate bw'amala ebizibu ebyo n'abifunamu omukisa. Kyekugambye nti wabeerawo omukisa wabeerawo ebizibu ate wabeera ebizibu wabeerawo omukisa. Lwakuba nti ebiseera ebisinga abantu abasinga obungi tebeetegereza nsonga zino ziggusa. Njala kuwaako ebyokulabirako. Omuntu ayinza okuba nga alina omukisa afunye ensimbi. Ensimbi zino n'azikozesa mu ngeri eyinza omuleetera okumuviirako obulabe. Ne tubaga nti omusajja afuna ensimbi bagula emmotoka naye ate emmotoka ye emwettidde. Omusajja afuna ensimbi naye abadde tava mu bakyala abadde tava mu bbaala. So ekyo kiyinza okuliidinga ku mbeera embi ate n'okuviirako okufa. Okitegedde? Ne baga omusajja wo bambi abadde n'ebizibu era bukyanga abeera alina ebizibu bingi nnyo. Naye ate ebizibu bingi ate munnange yafuniddemu omukisa. Mu kufuna omukisa guno kitegeeza ki? Nti oyinza okuba nga osize mu bizibu bingi nnyo mu kubonaabona kuno ebiseera ebisinga nti kulina ebintu bingi mu kubonaabona kuno ebiseera ebisinga twefumiitiriza nnyo, tulowooza nnyo, tumanya nnyo we tulina okukoma singa tuba tuvudde mu mbeera eyo ate tupulaaninga nnyo. Era kyova olaba nti ebiseera ebisinga osanga omuntu ng'ali mu mbeera eteyagaza naye ng'ate awangadde nnyo okusinga oyo omuntu ali mu mbeera eyeyagaza. Kati ebintu bino bibiri bya njawulo niyo birabanga ebifaanagana ng'ate biri ku muntu wa bulijjo. Kati bwe nkugamba nti ewali omukisa wabeerawo ebizibu ne wali ebizibu wabeerawo omukisa, kitwale nti gwe ky'ofunye kozesa omukono gwa Katonda n'okutegeera kwa bakuwadde otere omanye ekizibu we kiri era okinogere eddagala oba omukisa gwo oguzannye bulungi guleme kukuviira mu bizibu ate biyinza okukuleetera okufiirwa obulamu. Abantu bangi mu bulamu bakula baagala ensimbi. Baba zifuna ensimbi zibafuukira akasimbi ne zibaviirako okufa. Abantu bangi baagala obugagga. Munnange omuntu bangi baagala obugagga era obugagga n'abufuna. Naye oyogera okulya nti omugagga munnange yafudde ekintu kibwedde kyamusse ng'obugagga bwamusse. Abantu bangi baagala emikwano egya buli kika. Naye ogenda okulya nti ate abamuliddemu olukwe abamuviddeko okufa gyadde emikwano gye. Abantu bangi baagala okufuna ababeezi naddala abasajja baagala nnyo okufuna abakazi abalungi n'afuna omukazi omulungi ate omukazi omulungi n'amuviirako okufa. N'omukazi yennyini ayinza okuba nga obulamu bwe bwonna anoonya omusajja omulungi anamubeererawo n'okuba nga muwa buli kimu. Munnange ate n'ekyo n'ekyennyini bw'atuuka mu bufumbo baba bafunye omusajja oyo ate kennyini omusajja oyo kennyini n'amuviirako okufa. We tugambira nti ewali omukisa ate ebiseera ebisinga wabeerawo ekibi ne wali ekibi ate wabeerawo omukisa. Nduza mukategedde bulungi nnyo.
kati ngenda bannyonnyola ka video kano ke nazaddeyo ku makya kali mu luzungu ngenda kannyonnyola okuva we katandikidde mpaka we kakomye tuggale ekigula lugi tutandike video ow'emmemento nova ku video eno ka video kano kaakano nakataddeyo ka musajja muyindi professor ebigo byeyogedde njala bibannyonnyola mu Luganda mutegere nga nzigalawo ekigula lugi kya leero kaako kankate mu kawulire bulungi nnyo. This happened in Michigan. A tiny little bird was very exuberant and happy, and winter started coming. It should have gone south, but it was so happy it forgot about it and little late. Then it tried to fly, but because of the cold, its wings froze and it fell down. Then akugambye olugero lw'abanyumiza lwaliwo mu Michigan, ekyo kibuga oba kitundu kimu kiri mu America. Waliwo akanyonyi kali mu bbanga nga kazanya nga kenyumiriza mu mbeera eriwo, naye ekiseera kyatuuka obunyogovu ne bujja. Akanyonyi kano kalina okulondawo okugenda mu maserengeta ewatali bunyogovu oba okugenda mu kitundu kyonna ekirala ekyensi eyo ewatali bunyogovu, naye kola okuba nti kalaba nti waliwo obunyogovu obwo ne kasala okagira keyagalirako awo. Naye obudde bwatuuka omuzira ne gugwa. Omuzira guno bwe gwagwa wulira ebyaddako. a cow was passing that way. It's an American cow. Cow. A cow was passing that way. It's an American cow. A cow was passing that way and it dropped a heap of dung and it fell right on the bird. So inside this dung, the warmth of the dung caused thaw of the wings, the ice melted away and it felt happy and warm. Tick, 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 it started tweeting from inside the dung. It couldn't get up, but it was happy inside the dung. A cat was going by. Akugambye nti akanyonyi kano mu kweyagalira mu bbanga omuzira gwajja ne gukakuba ne ka freezinga oba ne kakwata ice ne kagwa wansi. Kati waayitawo wakawokagwa wakali kagudde waayitawo ente eno yali Amerika bulungi nga bwakyogedde. Kati ente ne yali eyitawo mwana wattu yali etusize ekiseera ekyokweyamba. Mu kweyamba teyamanya nti wansi waliwo akanyonyi akagudde waka freezinze. Yo yeeyamba mu kusala ebyayi yabisala ku kanyonyi kali aka freezinze. Kati olwokuba nti ente bwe maze okweyamba obusa bwayo buba bwokya. Kati ente eno bwe yasala obusa bwayo bweyawusula ku kanyonyi kano nga ka freezinze, ka akanyonyi kali munda buli nga kali mu busa kaali kawulira ssanyu olw'ensonga nti kaali kafunye ebbugumu eryali likaguddeko era ne keeyagalira muli munda ne katandika okufuna ebbugumu ayisi n'akagwako. Awo tugenda okutandikira, wulira bulungi. Inside the dung. A cat was going by, it heard this bird tweaking, it opened up the dung and ate up the bird. The moral of the story is, not everybody who heaps dung on you is your enemy. Not everybody who gets you out of shit is your friend. And above all, kansoke mpozingimu akugambye nti ente bwe mala okusala ebyayi n'ebisala kanyonyi ako ne kafuna ebbugumu nga bakasuddeko ebyayi okali mbyayi mule kafuna ebbugumu za ayisi n'atandika okukagwako ne kafuna emirembe. Kati kali awo ne wayitawo kannamundagi ke tuyita kakapa. Kati kakapa kagenda okuwulira nga mu busawuli mulimu akantu akenyeenya. Kati kapa netandika okukola ki? Netandika okutakula obusabuli okola ki ekiri munda. Kati kapa bwe yajjako obusa buno yagenda okuzuula nti obusa buno bulimu akanyonyi era ekyaddirira kapa n'ekwata akanyonyi kano n'ekalya. Olugero gye lulaga kapa n'ekwata akanyonyi kano ekajja mu busa ekajjeeko obusa buli n'emala n'ekakwata n'ekalya. Wano we tugenda tufundikire tugende ku video eddako. And above all, when you're in a heap of shit, keep your mouth shut. Akugambye nti kannamundagi kano
bwe kamala okujja obusa kanyonyi kano kalya akanyonyi kano n'akugamba nti nakino kibeera mu mbeera z'abantu eza bulijjo nti si buli akujjako oba si buli akuyamba mu kizibu oba akujjako obusako gawe wali wisa akanyonyi kali nga kamaze okufuna ebbugumu akanyonyi ne kalya kapaneri akanyonyi olw'okuba nti emujje egimu ekajjeko obusa kati naga nti si buli akuyamba oba akujjako obusa mu kizibu mwoli aba azze kuyamba aba alina ekigendererwa n'afundira nga nti bw'obanga olina ebizibu ebiseera ebisinga ziba omumwa gwo osirike kubanga gy'okoma okulasa n'ennyo nti nina ebizibu abalina ebigendererwa bye bakutuukako ne bakola kye baagala kyavudde aga nti obanga olina ebizibu ebiseera ebisinga ziba omumwa gwo osirike gy'okoma okwasama abalabe gye basoma okukola ki okukusemberera ke kabadde ka video kano kankadde mu lutwe mu luzungu amanyi oluzungu then njite tugende ku video mukankadde mu bulungi nnyo bulira bulungi nnyo. This happened in Michigan. A tiny little bird was very exuberant and happy, and winter started coming. It should have gone south, but it was so happy it forgot about it and little late. Then it tried to fly, but because of the cold, its wings froze and it fell down. Then a cow was passing that way. It's an American cow. A cow was passing that way and it dropped a heap of dung and it fell right on the bird. So inside this dung, the warmth of the dung caused thaw of the wings, the ice melted away and it felt happy and warm. Tick, 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 it started tweeting from inside the dung. It couldn't get up, but it was happy inside the dung. A cat was going by, it heard this bird tweaking, it opened up the dung and ate up the bird. The moral of the story is, not everybody who heaps dung on you is your enemy. Not everybody who gets you out of shit is your friend. And above all, and above all, when you're in a heap of shit, keep your mouth shut. Akugambye si buli akusuulira obusa nti aba mulabewo, si buli akuvuma akuwalana akusojja oba akuteekako embeera nti abeera mulabewo. Ebiseera emu ayinza okuba nga akola ki akutaasa, ate si buli akutaasa nti akuggyako obusa aba akwagala. Ate yayinza okuba nga ye mulabewo naabe kati si buli muntu akuvuma akujerega akuloga biki nti akola ki mulabewo. Nedda ayinza okuba alina samuya wakwagalira. Kale ekituvuddewo ekigulalo gye kiwedde kati tutandise video entuufu eyandeese kavudde kwanjula kati katandise. Tutandise tutya kantandikire then tulyoke tuyingire ekitabo kiri ekitabo ekirimu amawulire. Ennaku z'omwezi 13 mwezi ogw'ekkumi omwaka 2023 kansula nti muli bulungi bonna Bannayuganda abampuliriza era abanjolekeza amatu gammwe n'amaaso ku buli wonna wooli. Tutandise bwe tuti. Buno bakanjala bugende mwenna abaagala enkyukakyuka mu Uganda. Lwoya lwa munyindo olwekula wekka. Ffenna abaagala enkyukakyuka n'obubaka tubufune bulungi nnyo. Era nga n'omukulembeze wange kansubire nti ompuliriza bulungi nnyo olwaleero. So Mr. President, nange kennyini naawe mwenna abaagala enkyukakyuka n'obubakanjala mubuulira bulungi nnyo. Teriyo munnabyabufuzi alina yafeesi era ng'asasulwa omusaala buli mwezi ng'afuna allowance, afuna medical insurance, afuna buli kimu ekyetaagisa, alina n'emmotoka, alina n'abakuumi eyagala nti asobola okuba nti yeetaba mu kuggyako gavumenti gy'aweererezaamu. Ekyo kizibu nnyo. Nkiddamu. Teri mukulembeze munnabyabufuzi alina office ng'era afuna omusaala buli mwezi, afuna allowance buli wiiki, afuna medical allowance, afuna travel allowance, era afuna buli kyalina okufuna mu gavumenti eriko nga yemusasula, n'omusuubira nti ono agenda kujja akumeekuma abantu bagezeeko okubakumamu omuliro bajjeko oba beetabe mu kwekalakaasa bajjeko gavumenti eriko kubanga ye ate gyafunamu omugaati era gyawuliramu emirembe. Kati njagala basaba mwenna abawuliriza abakulembeze bano betwogerako bannabyabufuzi bonna mu Uganda nga saawudde muto musuubira nti agenda kweta mu kwekalakaasa oba okuma abantu, okuma mmulira abantu
bajje bekalakase bajje ko government kubanga naye omugati gwe gujja kuba kugenze n'olw'ensonga eyo teri muntu yenna mu ndabyabufuzi asobola balidinga oba bakulemberamu ng'ali mu government afunamu ssente abakulemberemu mwekalakase mujjeko government olw'ensonga aba akola ne government ng'afuna omusaala tasobola kujja kola bintu ebyo kwetaba mu kujjako government olw'ensonga kibeera kizibu nnyo okutegeeza abantu ng'ate ye kennyini aba yeekuulidde akabazi ku ggulu abo bannabyabufuzi be tulina. Abantu abasobola okujjako government ye muntu atakola mu government ng'atali mu government, ye muntu alumiddwa enjala nga talina kyakkola, ye muntu atwaliddwako ebigamba ng'amataka, ensimbi, ebintu ebikalu attiddwako abantu be, n'abantu abagwa mu ttuluba eryo nga batulugunyiziddwa okuwambibwa na buli kimu. Naye bano abakeera ne balya ne babwegera ne babeera mu ofiisi ezo, tomusuubira nti agenda kujja agambe nti bannange tugende twekalakaase. Yensonga lwaki essaawa zino omukulembeze waffe omulonde lwa Kyagulanyi Ssentamu yeetaaga bannayuganda okusinga bannabyabufuzi kubanga bo bannampa wengwa. Kibuyaga bwafuuwa nazzeeri nga badde eno ebiseera ebisinga tebaagala nnyo bibasumba olw'ensonga nti bo bennyini baba bakimanyi nti baba bajja kwekulira kabazi kugulu ate n'omugaati guggweko. So mu struggle eno twetaaga nnyo abantu ba bulijjo okusinga bannabyabufuzi betulowooza nti balina kye bagenda okukola. Buno bakanjala busindikira mwenna ba MP abenkyukakyuka bakansala bakyamana C5 mwenna baba twabategeera kati nti temusobola kwekyusa wadde okkunga omulema n'omu okwekalakaasa olw'ensonga yafesi zemwagala mu mujja ekyokulya. Yensonga lwaki temusobola dde okkunga omulema okujja okulwanyisa byosseriti baabulwa bwe bakobusooka. Kati vidiyo eno tegenda kuba nyangu, njala tugiwulirize bulungi nnyo. Okusookera ddala nja tutwala okwemulugunya kwange eri bannankyukakyuka mwenna nga mukozesa platform zammwe okusharinga n'okukomentinga ku diversion zigenda mu maaso. Mukimanyi nti omukulembeze waffe yawambibwa ennaku z'omwezi 5 omwezi guno gwennyini ku kisaawe Entebbe n'abuzibwawo n'atwalibwa mu maka ge. Ku lunaku lwa Mendonula lwe twalina okuba nti tuteeka message okugisindika n'okubanja abantu baffe, ekitebe kya National Platform kyazingibwako abantu bakubibwa emiggo abalala bawambibwa na kati batannafuluma, omwali n'abakulembeze baakwatibwa. Era lunaku lwajjo wabaddeyo okusaba ku kitebe kya National Platform bannannyini bantu abawambibwa abatamanyikiddwako mayitire abataleetebwanga mu kkooti wadde okulabikako ewantu wonna betusuubira nti baafa ne baziikibwa. Bazze ne bakaaba amaziga agajjulujjulu nga bali mu bulumi, abaana baabwe tebasoma tebalya era tebasuubira nti balina essuubi okulaba ku bantu abo. Omukyala akulira ekitongole kya Uganda Human Rights Commission, omukyala Wangadya, yavuddeyo n'ayogera nga simanyi kyenyinza mugamba, naye yavuddeyo n'ayogera nga abalaata ng'alinga omuntu ataatuukako mu P1 B ebiga byeyogedde. Naye njala bagamba baleme bateeka mu diversion enteeketeeke okutujja ku mawulire ag'okuwambibwa n'okutta abantu n'okubanja obuwagizi bwaffe. Wano ekibooziboozi ekya mukyala w'omugenzi oba namwandu w'omugenzi Muzaata ne bbaawe eyo pure diversion. Temusharinga temukomentinga. Nabagamba kasitola ba mawulire nga gagenze ku Bukedde, gagenze ku NBS, gagenze ku NTV, gagenze ku buli platform yonna gye mumanyi nti y'abanyampi, nga ba panelisti, ba blogger, ba YouTubers bonna babawadde ssente okutambuza ekibooziboozi nga ne yabadde mu buzibu kennyini yeefudde commentator manya nti yo diversion. Era gwe omuntu omukulu wali wano neekusanga ng'oli ku page olaba ebintu ebibeeramu akiramu simanyi bamukutte n'omukazi, nja kukubuulirwa abwerere nga nina bugisimufungize nga tesigenda kukusasula. Balekerawo bajja ku mboozi ezikulaakulanya eggwanga batwala ku mboozi ez'ekisiru. Emboozi ya Akramu ne mukazi we n'omukyala gwamu eyo yabadde pure diversion, emboozi enseetinge one sigenda girwako. Mukimanyi bulungi nnyo mutandikwa ebizibu byonna byago ntubabulira nti omukyalo ono n'omwami babateeka ne bagamba Museveni alina omuzannyo ogwo gwa chess mu diversion abamubalira. Era abantu bangi nnyo bali mu sequence mu muzannyo ogwo bamugamba kati gwekola kino gwekola kiri gwekola kino gwekola kiri. Kati ogwo omuzannyo bagubazannyire muguguwa muli mutawaana busiba bamukwadde mbwenzi. That is no sense. Tewali eyo pure diversion one. Njala soka bwako just ebintu biri mu diversion mbitegeere. Kisooka
omwami ono musajja mufumba magikeddwa ekyokubiri bwawulira sitole engeri gyasinkanyemu omuwala ne bateesa bulungi nnyo endesaganya yabadde emitwalo egi 5 eyavudde emitwalo 5 negenda mu bukadde 2 era gwe nga tobuuka maaso tuwaliwo diversion waliwo abantu bameka mu Uganda abatambula n'ejjambya mu motoka era bannamawulire bategedde batya nti gundi bamukwatidde ejinja ali jinja akola ali kino na kino simanyi bamukwatidde mu kaziko kajini nga bannamawulire bagendayo yekenyi najja na omuntu omufumbo nojja mu kamera to explain something which you know that is going to break your marriage nawe notekayo engala limbu simanyi abamawulire no please mutubalemu ku magezi eyo diversion tewali kyabadde bali mukubuzaabuza amawulire eyo pure diversion musajja mufumbo mukazi wamanyikiddwa naye amanyikiddwa babateekawo kuzanya mizannyo gino kubuzaabuza abantu nakubuzaabuza amawulire eyo diversion temudda mutunyumiza kasasiro wammwe ekyo nkimaliriza parliament nayo kennyini yafuuse ekintu ekyokuzanyiramu njagala mu buli olunaku parliament yali yetudde ne discussinga ku torture ezigenda maaso mu Uganda kidnaps ezigenda maaso mu Uganda nabagamba nti bandanto bali mu parliament basinga obungi bonna babikolobero abala bakwatanga abakazi ku byalo babbi ba mataka batemu abala badduka bali mu parliament kyomo kyovula nti parliament yafuuka dancing hall buli muntu akolyamu muze gwayagala kati njala soka babuuza mwenna mubaddeko ku social media eyo gendayo njagadde soka boa kubawulira bintu bino mbateeketeke my program ni sinyangu yakola mbateeketeke mulyoke mumanye wendaga statement ezakoleddwa omubaka wa Mityana municipality zake Francis Butebi sizaabusagwa n'akamu okusinga ku kikolwa ky'okukwata n'otulugunya omuntu n'omusiba buloka ku busajja bwe n'omusiba buloka ku mabeere n'ojjamu omuntu enjala ne mukuba abantu ennyondo ne musiba abantu without trials n'obuzaawo abantu n'okola kidnaps kati tesobola kungamba statement zake zeyakoze zisinga kidnaps torture ezine disappearance ziri mu bangu gwanga ne mudda mu parliament abasajja bakulu ne mutandika okukola diversion nga mwagala mabulire gakole ki n'amawulire gatandika okuseekinga attention kati sigenda ngenda kujjawo mu kaseera katono nnyo kasooka tugivuwa wano omukyalo bwati bayogedde nga babuuza kubanga bamugambye nti wagamba nti munoonyereza abantu 18 pubega ababuze tebaliyo n'ogamba baleete endagamuntu oba passport n'okulaba nti bano balina Uganda bali babaddeko mu Uganda uli omukyalo n'obwe yazzeemu olyoka okakase so ekigambo okubuzibwawo nze bwe mpulira abamala gakikozesa mu lusaagosaago okutambulizaako ebyobufuzi byabwe muli mpulira nfa kuba mmanyi okubuzibwawo tekitegeeza okuzuula kwamwe kulaga so okuzuula kwaffe kulaga nti ekyo ekigambo kikozesebwa bubi si buli akwatibwa nti aba awambiddwa nze simanyi bulungi Luganda kuba ngambye nti nzaalibwa eyo Bulambuli oluganda olutono lwenjogerako lwero kakungulu lwe yaleeta ewaffe naye tukumpirisa kati mu kubuuliriza okwaffe twakizuula nti ebintu ebyo tebiriiyo kusasamaza kwegamba kati oba bannaffe bano balina kigendererwa ki sikimanyi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Madam Wangadia, Uganda Human Rights Commission boss. Let me take 1 minute and school you here. Kanso kenkusomesemu katuno nyabo. Omuzungu yatukola bobi ekisookera ddala. Buli muntu ajja mu ssomero okusoma kubanga oleeta omubiri gwo nga tebasose kusooka kutesitinga bwongo obulowooza butya. You might be holding degrees and diplomas in the section where you are, but you are in the wrong office. Ate nga tukozesa mutwego. Bw'oba ogamba nti ebintu by'okuwamba mu Uganda tebirimu era tubimanyi nti baba politicians babikozesanga ekyekwaso n'okuwaba abantu okumanyi. Kansooke nkubulye mu mateeka agafuga ensi yonna nga ne mu Uganda mwegali mawandiike maama. Tukimanyi bulungi nnyo nti constitution ya Uganda mwe muwandiikibwa mateeka ago. Era amateeka galaga nti omuntu bw'aba azzizza omusango asamoningibwa oba omuntu oyo
poliisi emunoonya n'emukwata n'emuteeka mu custody yaayo okumala essaawa 48 n'emuteeka essaawa 48 bwe balina obujulizi bamutwala mu kkooti bate balina bujulizi balina omuta naye madamu jarasooka tekkuzaamu wano katono waliwo etteeka erisoma nti omuntu yenna aba akwatiddwa we mumukwatidde ng'atuuse ku poliisi naye batannatuuka ku poliisi waliwo akawaayiro akagamba nti omuntu oyo ateekeddwa okuweebwa essimu ategeeze abantu be mumukutte era mumututte mu kifo gundi maama ndi mu constitution nkunnyonnyola amateeka nga bagalina okutambula amatuufu mu constitution ya Uganda mu ebiri nti okukwata munnayuganda yenna olumukwata bwoti olumutuusa ku poliisi alina eddembe okusaba essimu okutegeeza famire ye oba abooluganda lwe nti nkwatiddwa ndi ku poliisi bweti okitegedde era poliisi emuggulako omusango nenoonya obujulizi mu ssaawa 48 n'emutwala mu kkooti kkooti neetunda musango guno era kkooti neemusalira nti agende ku limanda ajja kudda ng'awoze era bwe mutegeeza famire emulondoola mu kkooti era njagala otegeere mu mateeka ge gamu n'omuntu oyo mu ssemateeka wa Uganda waddembe gavumenti omuwala oyo muwolereza oba yofuna lwo yamuwolereza kati maama mu Uganda bwe bakwata omuntu nga ku poliisi taliyo ng'emmotoka emuwambe ya gavumenti oba poliisi yemukutte oba amagye ne gamukwata n'atalabikako mu ssaawa 48 famire neegenda neekola ripooti ku poliisi nti waliwo omuntu waffe amiisinga ne bagenda ku CMI ne bagenda ku ESO ne bagenda ku CID ne bagenda ku bitebe bya poliisi byonna ng'omuntu taliyo omuntu oyo alangirirwa ng'omuntu eyawambiddwa era n'abula ekyo kikutegeezebwa era mu ssemateeka mwekiri ebintu ebyo byonna tubikoze nga tulanga abantu baffe abaabula n'amanya twagakuwadde endagamuntu bazikuwadde paasipooti bazikuwadde kati gobogamba nti mu Uganda okuwambibwa tekuli bada byabufuzi bakikola maama oyina endeezaalo oyina abaana gavumenti eyo okukyuka kubanga kukyusa jjiiko mu kikopo kya caayi bweti ejjiiko esobola okukyusa bweti nga gwe banoonya n'abaana bo nga nabo babawambye onoogamba nti ate okuwamba mu Uganda kwazzeemu ng'ate nze kati bakwata wange era kati ntegedde okuwamba gye kuli kubanga luli mbadde ndi mu yafeesi nga sibiraba naye kati okuwamba kwazzeemu mu Uganda bawamba abantu ng'olwo bamaze kukwata wo neeno nga gwe oli mu yafeesi otudde omanyi nti okuwamba tekuliyo naye nga amateeka ogamanyi kyokka ng'otudde mu ofiisi lumu lw'eddembe ly'abantu naye n'oyogera ng'ebigambo by'oyogera tebikwatagana olw'okuba nti Museveni yakugamba oyogere bw'otyo munnange weegendereza ebigambo by'oyogera tugenze maaso vidiyo yakwata mpola mpola era n'ogenda mu maaso n'ogamba nti teri kutulugunyizibwa mu Uganda tekuliyo era tebatulugunya bantu ono muganda ffe Ashraf twali mu kampeni ya 2021 n'akubwa essasi nga bava e Masaka oyagala tugamba nti noono bamusaze omuntu ne bamulongoosa ali mu stepo mundu alinga olugoye lwebatunze ne zipu ku mutwe kati alina zipu ku mutwe madamu Wangadya video twazitadde ku social media wazirabye ogamba teri tocha teri kidnap ulira labo mutwe gugo basatte gugo Getting better, bro. Yeah, I hope you get well, man. Kati mama, ono Ashraf Kasiribwa agenda mu International Criminal Court nawo bujulizi. Osobola okuva n'okola reporting ewakanya kye kyamutuusibwako era otudde mu office nga tewali kidnap, tewali torture. Ontakyalina bulamu. Tugenze maaso aga video tugenda gikwata mpola zino zonna video ngenda kuzanyako eddakiika emwemu eno mesi njagala egende Wangadya then tulyoke tulabe ebikiiba bibogera
kuno kwonna kutulugunyizibwa. This is a result of torture. I lost a tooth. You can see how inflamed my cheek is. Just for our viewers. This is when you lost your tooth? Yes. Okay. Continue. This is So what is this? here. Continue. This is my manhood. You can see how it has shrunk. I even lost my manhood. It can never function again. Omusajja akulaze bamutuusaako, bamugyamu amannyo, bamukuba embirizi, n'akali enkoko ne bakanyiga takyasobola kukuba saluti kuyimiriza mmotoka yonna, kebere Volkswagen, kebere Toyota, kebere Kamunye, takyasobola kuyimiriza mmotoka yonna. Tugenze mu maaso. Madamu Wangadya video nakugambye obereko. Yafa soda. Nwa mitala soda yafa. Tuzanya kontonotono budde tulina butono nnyo. Ebifaananyi bino bye twakulaga Sabbiiti ewedde nga Meeya w'e Kamwenge Geoffrey Byamukama apooca n'ebiwundu ku ndiri byayanaamiriza bangi. Byamukama eyali amaze omwezi ng'ajjanjabibwa mu ddwaliro e Nakasero agamba nti byamutuusibwako poliisi ng'emutulugunyiza mu kkomera e Nalufeenya. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa olwaleero, ekitongole ki Human Rights Watch kinenyezza abakulu mu poliisi abalemereddwa okukoma ku basajja baabwe abagufudde omuze okutulugunya abantu. Ng'ayogerako naffe ku lukomo lw'essimu okusinziira mu kibuga Washington DC, akwanaganya emirimu gy'ekitongole kino Maria Barnett agamba nti abakulu mu poliisi balina okukwata ensonga eno n'amaanyi. Tukyagenda mu maaso. Kugaana kutulagirira wali olw'okutya kwalimu wabula oluvannyuma atubuulidde wabadde yeekukumye n'atutegeeza nga bw'atakyasiiba waka oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa baakakasa nti bakuumaddembe ne batuuka n'okumumenya omukono ku nkomerero ya Sabbiiti ewedde. Olunaku lwali lwa 6 saa 11 obusajja ne bujja ne bankwata ne bantwala ku matutuma naye ng'ebibuuzo bye bambuuza twagala kumanya Bobi Wine azzaako ki Pulaani B eriki ne batandika okumukuba. Agamba oluvannyuma lw'ekiro kiramba ng'atulugunyizibwa yasuulibwa ku kifo ekimu abazira kisawe baamujja ne bamutwala mu ddwaliro nga tategeera. Ne bansuula ku Banda stage ebyaddirira saabimanya ngenda okudda engulu nga ndi mu ddwaliro eddene Emityana. Bwe tuvudde wano tuzze ku kyalo Kitinkokola abamu ku baayi abatayagadde kubaatuukiriza mannya nabo balojja obukambwe bw'abakwata mmundu. Buli omu yali waka nze mbandi awo ekiro kwolwo olunaku lwennyini nga bannonye eri bankubanga baŋŋamba muzzaako ki ng'abaana balasa enduulu abatuliraanye wano walaalaalaalala ababbi babano naye munaakuba enduulu order from above. Ati mukwerwanako. Order from above, ojude order from above. Madamu Wangadya tugenda mu maaso. Video tulina ntoko Kamaala.
The life of Musisi Godfrey Galabuzi, a former soldier and also a resident of Namugongo, will never be the same ever since the torture which was inflicted on him by police flying squad at Nalufenya prison last year. Galabuzi is one of the people who were arrested, suspected to have been behind the brutal murder of the late AIGP Andrew Felix Kawesi, only to be let free after some time with no case opened against him. But the 4 months Galabuzi spent in Nalufenya were terrible. I lost my manhood. So, but I refused. And then that evening of May, I think May 2nd, Kaihura himself came and he said you should confess on 3 things. That the Minister of State, the Minister of Security approached you, that you are going to assassinate Kawesi. Oh, you got for him the killer. Oh, you saw the killer. He wanted 3 things from me. Video zichajja. Pola wangadia video zichajja. Yes. Kino jali migo oba nga bakwata ebyuma ebyoki. Sode na migo nga mulida. Polisi yao. Nawe. Bakwatirawo. Baba kwata mwali bameka ali batano ne bannabo era balaba kuwanga wakuwa obudde tulina butono nnyo ate nga information na nyingi. So Madam Wangadia, Uganda Human Rights Commission boss, I know right now you're working on orders of your boss Museveni to lie to the public and even to the international human rights organization. But the fact is, one day we're going to answer of all this catastrophe have happened in Uganda. There are so many unsolved mysteries in Uganda of torture, kidnaps. But for you, a grown-up woman with a family, you come out to the public and you started lying. So ekigambo okubuzibwawo nze bwe mpulira abamala gakikozesa mu lusaago okutambulizaako ebyobufuzi byabwe muli mpulira nfa kuba mmanyi okubuzibwawo tekitegeeza okuzuula kwaffe kulaga. So okuzuula kwaffe kulaga nti ekyo ekigambo kikozesebwa bubi. Si buli akwatibwa nti aba awambiddwa. Nze simanyi bulungi Luganda kuba ngambye nti nzaalibwa eyo Bulambuli. Oluganda olutono lwenjogerako lwero kakungulu lwe. Tetugenda kulwawo oluganda lwoyogerako kakungulu yaluleeta whatsoever biki no problem. Kati gwe ojja kubeera ng'oddamu ebibuuzo ebisinga obungi tayimu bweneeba ng'etuuse. Tuwuliziganyiza bulungi. Kati madam kankuzanyire n'ono omwami ono former MP omukulu Simewo Nsubuga ebigambo bye yayogera. Kati wantugenda katike video evudde kwanjula etandise. Video evudde kwanjula kati etandise. Mulize bigambo bya Simewo Nsubuga tebamukwatangako tebamuvunanako kubanga waakabano nga yeewerera omuntu omutta. Naye mugamba statement zaake gye yakoze mu statement eri treasonous statement evuluga abakazi kinyamatama. Zaake teyayogedde ku bakazi bonna yayogedde ku gwe nzijja wakoze ensobi bulijjo nkunoonya wenkukwatira nga simanyiwa wakoze ensobi. You made a mistake. Oyo komedi wa mugomuzanyi okujjawo information eyokuwamba abantu. Nolaba community social media bapostinga ebintu simanyi ono yanobyo simanyi bamukwatidde mulogi simanyi biki. Zaake statement gye yakoze esinga bino ebintu bikolero byembalaze kati kavudde kwanjira. Eno Simewo Nsubuga tebamukwata nga tebamuvunana nga statement eno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Lampita Simewo Nsubuga. Esebo bonalemo. Mpuna lipooti okuva mu constituency. Esebo. Nti otandika okubira abawagizi bange ne bacoordinator bange. Esebo. Nti muwumuza abaagala. Esebo. Naye kusaba busabe muganda wange. Esebo bonalemo. Okyalina abaana bato oyina famire. Esebo. Bw'oba oyagala obulamu n'ensonyiwa kiri nze nkugambye ebyange tebiriko nti natumye. Esebo. Bw'oba oyagala okubeera omulamu. Esebo bonalemo. N'okukuza abaana bo. Esebo. Uva ku muntu gwe bayita Simewo Nsubuga.
tugamba nti sikugambye bino babiyita kufa na kuwona. Ese bubona lebo. Nkubulidde emisana ng'eseeraba. Owulira? Ese bubona lebo. Nkubulidde emisana ng'enseekola ki? Zaake. Saagala kudda mu video zonna mwazirabye. Saagala kutwala budde tulina butono. Naye Zaake okwogera ensonga zino ayina ensonga lwaki yayogedde ebigambo ebyo. Ekisooka one kiri ku record teri MP wa NRM yali avuddeyo kwogera ku nsonga ya kuwamba bantu wadde okubatulugunya. Ekisooka omukyalo no gyakiikirira Wariland grabbing abantu basiba bakabo bagoba ku mataka tavanga wadde okubira okuwa statement n'enu ku ttaka ono Kinyamatama. Naye olw'okuba Zaake yagenze n'akola statement eyatuuse okuba nti beekwata yiino kangibaddiramu katono nnyo then tuleke tusimbule kansubire nti mwenna mutuuse wano yiyo statement. Eyo yabadde part of the video mpanvu mukko. Naye mu politics gwenzize mbasomesa n'enkola ya Museveni. Ngenda soka mulabe ekintu kino. Ekintu kino parliament, government na buli omu nabyabufuzi ekyokuwamba n'okutulugunya abantu n'okuwamba abantu batalabikako. Amanya ge twasomye ku muneba nafu bali makomera kyatudde mu Museveni n'okuwamba Kyagulanyi. Badde balina okuleeta ekibozi kya Akram. Badde balina okuleeta ekibozi kya Zaake statement ezakoze teziri treasonous wadde n'akamu. Ate omuntu bamugamba mentionings erinnya lyo toteekamu, don't generalize, to generalizing abantu bateekamu. Kinyamatama Zaake ya mentionings eggwe ku record ze tukulinako empitirivu. Naye mugenda kulaba syndicate wa government n'abasajja abali mu government ne mu Mengo. CBS teyogera nko kuwamba bantu kebere BBS ne mukama bwe Maigesazi ne yageze mu Northern Uganda triple na gibagamba ko jalole yatusedda. Naye buli wekituka ku wekituka ku United platform CBS efulumya amawulire nga gakuba national platform direct. Era bagafulumizaawo nga Zaake bwe yavumye n'ajolonga bakulembeze kati akabinja akali emmega kakola ne Mayiga. Ne katandika okusasanya information mu constituency ya Zaake nga kano kakuliddwamu simanye yeyita chairman w'Emitiyana. Mwetonze mukulu wetonda gwe bantu b'Emitiyana. Kubanga guno buzali tukumenti Mayiga yagala kuleeta ne mukulu olyani ono gundi era abavuganya Zaake
Kimba Freeman nawe kenyine kubanga NRM kukozesa okuzanya emizanyo za NRM mboyagala kwesimba ku zaake wavudde ne wetonda ngani Mugisha wetonze ngani wali olidde ngo wa NRM akoze statement yevunuma Kyagulanyi ni wabera abantu mu constituency ye ne bamunenya okuvuma Kyagulanyi nga ba NRM bavume Kyagulanyi njara kubuza Mugisha gwe chairman of Sifu wa Metiana abasajja ba NRM bavume Kyagulanyi ba MOP ba propagandalist bonna ba bloggers wali owuliddeyo omuntu yenna nga anenya omuntu wa NRM ovuma Kyagulanyi ekyalo kiri wasula ne kimwetondera waliwo wa NRM yali yetonde Kyagulanyi negwe olwa commentarity kubanga na musajja goli wa kabano ate ngokolira NRM tukumanyi nova nogamba mbonze abemitiana twaswadde nnyo twetonde abantu bemitiana bichi mbolombaka yalaze empisa embi mbwere ensonga kitwagala kukyusaamu tukifuna abakozi abakulu abalina empisa mama gwe empisa liddawa gwe mukulu gwe nakugamba gezese emikisa gyongo budde bukyale kubanga n'emitiana gyo likyamani wero C5 tosobola kuyimirira abantu nga bakuwasa buwasa nga towasa omukazi yakuwasa tolina nyumba wadde yekiyu kimu emitiana wabula okola programu z'amayiga ng'oli mu kusanya by'obufuzi ng'olumba zaake statement zaake zeyakoze zisinga okuwamba abantu n'okubatta wali okozeko statement ng'erumba Museveni nti awamba abantu babatta bibino muyinza ogana musajja muwaayi zawulira eno CBS ba district y'Emityana beetondedde eggwanga n'ababaka ba palamenti abayisiddwamu amaaso olw'ebigambo omubaka wa municipal y'Emityana Francis Zaake Butebi byayogeredde e Rakai ku mukolo gw'ameefuga. Omubaka Zaake yagambye nti abamu ku babaka abava e Rakai aba NRM tebalina makulu mu palamenti mbwera basaana kuggibwayo mu bwangu mbu kubanga be basibya bali kudolfuganya gavumenti mu buwambe bwe balimu. Yakugambye nti mwabalondero mwirano mbaka gubaita Javira kyasinze okubeera omusiro kubata na kiyali abakoledwa kiri abateseza njagala kumwe mbaba parliament musiba mu parliament 24/7 mundeetereyo olunaku lumu omusajja Javira gwe yayogeddeko ng'ali n'ekiteeso oba statement gye yakoze ng'ali mu parliament either ng'avumirira kiwamba abantu ng'avumirira ekitta abantu ng'avumirira ekintu kyonna ekinyigiriza omuntu wa bulijjo kakube kweyongera kwa bbeeya sukaali oba kibiriiti oba amasannyalaze oba amazzi oba enguudo embi tugenze mu maaso yakugambye nti era mu kitundu kyeki mulimu omukyalo gwe bayita Kinyamatama omukyalo yabeera mu parliament naye almost alingenge yajja okwetunda obwetunzi talina kyasobola kuteesa wadde n'ekimu era binabyogera nabagambako mu demoolo w'evidiyo nabagamba mu parliament bagifuula dancing hall bagifuula kyakwekwaniramu webakolera appointment ezogenda mu loogi ez'ebbeeyi bwe basiiba kati ndubaleetedde kandu bavire ku ntono anti gwe Kinyamatama gwe walutinkudde bayogedde gwe Kinyamatama ngongu tebandayogera ku mukazi yenna mu Uganda bayogedde ku gwe kubanga emize gituwe nabagamba information gine kwata mu parliament mwekwana ne mwewujire bwogera mu parliament kati omusajja abayogedde ku muze oguli mu parliament nabiki ebikolebwayo gwe nojja noga bavubi bakazi tebandavuma ku bakazi bagambye muntu wangu ogwe Kinyamatama kati uli chairman w'Emityana agenda okuvuganya zaako ali mu NP naye avuganya incumbent atenga mukulu mu kibiina uli ali ayogera muyetonda naye mukulu Mugisha wali owulidde wa NRM yenna avuma Kyagulanyi kabere MP kabere minister kabere blogger nga waliwo wa NRM munne amugamba nti weetondera abantu buli lwaki ogazaako embu yetonda kuki
gwali okoza statement yonna ngeva yevumira bikola byokuwamba n'okutaba n'ekigoba abantu okuttaka Mityana ulira bwe yagambye tukije Mityana Mugisha Patrick Nshimye bagambye nti ebikola ebyobutabwa abakulembeze kitiibwa bitata n'ekifaananyi kyabali ku ludda oluvuganya gavumenti nenjala kwetunda nga gavana wa district y'Emityana ja kwetondera ababaka abakoseddwa olw'ebigambo mubaka wa municipal y'Emityana bye yabogeddeko mu constituency zammwe ate no kyannaku ng'ate commissioner so njala kubasaasirako ffe bannamityana twetonze ebintu ebyo tubiwangalira mu nnyo Emityana waneera ebintu by'okujeregerera ebintu by'okuba nti abakulembeze tuyiswamu n'amaaso era nze wano bimu ku bintu ebyansuula nayo oli n'abeerawo nga talina mukulembeze gwawa kitiibwa Mityana eno yalina ekitiibwa kyayo otunga ebiseera byaku mayanja ebiseera bya Nshimye twalina ekitiibwa kyaffe wano Mityana ate ekirala ffe mu national unity platform ezimu ku nnono zaffe era empisa respect era nzikiriza ne president principal tumuwulyanko nga ayogera ebigambo ebivuma ebifaanagana bwe bityo so olumu tuvaayo ne tubyogerako ffe ng'abakulembeze naffe twesitaza mukulu golowooza tewayise walina kukoma kubanga statement zake yagikoze ku bamemba parliament abatalina mugaso mu ggwanga batayogera ku bintu bigenda mu maaso mu ggwanga olw'oluva ne weetonda ndowooza wandibadde weetondera bannamityana olw'okuba nti olinamu nnyumba ate nga bakuwasa period as simple as that wandibadde obeetondera okuba nti wabafera nti teri mukulembeze atalina nnyumba mu kitundu waatwalawo nga bakuwasa buwasa kyosobola kubanga bakusindika kulwanyisa zaake genda weetondere nnyoko oba kitaawo abakukuza obubi kubanga totegeera when any member of your party attacks the ruling government on ongoing torture and mistreatment of Ugandans, that means you have to defend him, not to blame him. Kubanga tewali yali yetondere Kyagulanyi kubitwa muvumye ebijuza Kampala yenna tebamwetonderanga kati go wetondera ate bali aba NRM kawo mentality automatically mukolera system kubanga gwenkumanyi n'abakozesa mayigaye mukamaawo n'ekiyimba Freeman n'abasajja ba NRM bonna bamanyi bonna banaako bakuna abakobo ndiringa nabo tukimanyi bulungi nnyo kati gwe Damosiri wale ngogamba weetonze bavumye Kyagulanyi bamuvuma ne mukazi n'abaana bavuma ngate tulira ko NRM nga yetondera Kyagulanyi ono yayogeredde abantu babiri particularly atula mu parliament abamanyi gotula Mityana ere n'engudo zikulemye okukola nga n'oluguudo luweta mu Kinda Mityana okukira Mityana lulimu ebituli baleka abakulembeze abaleko baleka olito nakyo osobodde kukola goli awo oli mu parapase muganda wange genda wetondere nnyoko n'ekitaba kuzo obubi okuba tolina mpisa okuba nti abakazi bakuwasa nga tolina nnyumba Mityana genda mpola gwe nakugamba ajja kufa naawe mwenkwezenge nkubuuzizza walola byakuwa NRM afumye Robert Kyagulanyi center mu ebbanga lyonna banne baali betondedde Kyagulanyi nti wataba NRM bavuma Kyagulanyi olyokoddemu amagezi awo tetugenda kulwawo kati omukyalo ono bino byadde mu parliament nga bagambye nti bafulumiza zaake era tagenda kudda mu parliament incidents ezabaddeyo then basooka masomo lubiri tuwulira to fight for Zake and they are Muslim enough. See Zake Katumba ambaye yamukubirano yali amusi omuntu babakuyomu kena abera under treatment kemulowoza nti yeta yagenda ku tweeting nga mulabo balina problem batayina parliament yakuba Zake kati yagala omutwala mu lusiko bitwaje twalayo ne Katumba amala alowooza nti no boxing abena ali mulwaki balowooza nti ebigambo biruma okusinga abantu bebakubira so this double standard you can't accept. Zamutegedde bulungi babaka bannupa bamu n'abaludde obuvuganya bagambye speaker n'akabinja kawe mulemwe tujja ku issues oba ebintu ebizimbe eggwanga okutuleetera mu bintu bye bamensionize just omuntu andi video bibufune nti bya parliament yonna bya ggwanga lyonna oba bya bakyala si bya bakyala era si bya bintu bya individual bayogeddeko ekimu kitegedde bulungi nnyo parliament yennyini yalumbye basajja ba SFC Zake n'akubwa
tebanenya wadde okugula omusango ku state nti yayiziriza abasajja mu mugundi mu parliament bakuba abantu tebakyogera kati kano bavire ku ntono omukyalo ono yayogedde ebigambo bingi nnyo nenze manyinze bwino wagembera yayogedde bwati bamuyita kinyamatama bwati bwe yayogedde kati ngenda dubavira ku ntono bwati bwe yayogedde eddembe ly'abakyala yakutobola dignity yaabwe ne reputation yaabwe okuvaayo n'ofuma omukyala oba ofumye abakyala bonna oba ofumye bannakazadde b'eggwanga nga mwotwalidde n'abaakuzaala n'abaana b'abawala n'omukyala wo ekintu ekyakoleddwa mu constituency yange kyabadde kibi nnyo muzze mulaba ng'abantu abatali mu kibiina kimu bwe bakyala awantu wabaayo okulwanagana naye ffe ab'erwakayi tukkiriza mu nfuga ya dimokirasiya ojja mu kibiina kyonna ky'oyagala n'oyogera by'oyogedde n'ogenda naye tetukkaanya na kusibuuka mpisa na kutyoboola kitiibwa ky'abakyala okubayita ebigambo bye muze muwulira mwabiwulidde era akatambi bakapuleyinzi nagambye nti ebigambo mukyala kinyamatama kansoke nkuddemu bwenti olina influence mu parliament ng'obosa ebitundu bye ebyekyama yensonga lwaki parliament yayimiriziddwa bakama bo ne bakifuula diversion ngenda kwabya ekisookera ddala wandibadde mu kusookera ddala webaza Francis Zaake Butebi okupromotinga kuba nobody knew you tewali abadde akumanyi nti you still exist mu parliament nti mwoli nobody myaka 10 bajja badde mu parliament adisimu okwenda okweyongera teri abadde akumanyi wafunye publicity free of charge Zaake yakwogeddeko ne mwekyanga n'ofuna publicity n'ogende mutiri abadde nti okyalinze badde sikyakumenti jolire wandibadde webaza ne Zaake n'omusasula ne ssente okupromotinga kubanga walabiseeko for the first time in 10 years okumanya nti gyolibwe kinyamatama okitegeera kati gwe olwokuba mulina influence mu parliament mukozesa private parties mu bitundu bye mu byekyama to promote your ideology n'okumanya nti mufuna kimwagala mu parliament kati gwaloza ffe tukumanyi bulungi nnyo kati kandi kuviire ku ntono lenga sinagenda eyo njala sooka gamba deputy speaker omukulu Thomas Tayebwa Mukulu Thomas Tayebwa, it is on the record that you're not supposed to be in that office, first and foremost. Wagambye Zaake atwalibwe mu kakiiko akakwatisa empisa era singa kirozwa